nti ku ttaka eryaddizibwa Obwakabaka okulikoleraku emirimu mu ndagaano ya 2013 ebyapa bingi byaweebwa abantu ssekinnoomu ebyaliizi ku ttaka lino ate nga ebyapa ebyo biggaliramu abantu nga bisibiramu abantu. Tukyetegerezza ensonga eno egenze evaayo bulungi naddala jjo ly'abalamu wiiki ewedde ebyalo kumpi 200 mu ssaza ly'Eggomba era mu disitulikiti y'Eggomba bwe twakizudde nti waliwo omwami mubiru eyabifunako liizi nga kati agobaganya abatuuze ebibanja byabwe abisazeeko ente zaabwe aziggalidde ddaamu aziggadde ssenga amukubyeko waliwo n'embeera erabika nti abantu abamu bayinza okufiirwa obulamu bwabwe ku ttaka eryo. Twasitukidde mu bukubirire ne tukkirirayo ne tukwatagana ne RDC ne tukwatagana ne chairman LC5 ne tugenda tulabire ddala embeera abantu bano gye balimu eki efaanana etya era twakizudde nti ddala kituufu abantu basula tukute buuki naye tusaba gavumenti eno y'ensonga gye tugenda okutambulira awamu ne pulezidenti nti tetugenda kukkiriza evictions kugoba bantu ba Kabaka ku bibanja byabwe wonna wonna mu Buganda waffe tukwasaganya nsonga zikwatagana na Buganda. Pulezidenti we yabadde ku lunaku lw'abazira yakyogedde binyi n'agamba tagenda kukkiriza bantu benyigira mu gobanyaganya abantu b'ebibanja byabwe. Buganda Land Board awo tuli wamu ne pulezidenti era tugenda kutambula wamu naye ensonga eyo. Ebitongole bya gavumenti ebivunaanyizibwako tusaba nabyo byonna bikole ki biveeyo. Waliwo n'ensonga endala ey'amasomero agazze nga gagobebwa ku ttaka nga gamenyewa. Ekyokulabirako ekikyasembyeyo okubaawo kibadde kya Kasubi Family School abandi gye bayita nakyekoledde. Twewuunya nnyo ng'essomero eribadde lisaavinga abantu b'e Kasubi nga abantu batwalamu abaana baabwe okuzuuka nti ate kati abeeyita nti be bannannyini kibanja ekyo bazuuka ne bakola ki ne bamenya essomero eryo. Kyatukuba wala kubanga yadde essomero ettaka mayiro eri ku ttaka lya Kabaka essomero eryo kweritudde naye ate tukimanyi bulungi nti nga Buganda Land Board tewali interest kebe ya liisi gye twali tushinze ku ttaka eryo. N'olwekyo tusaba KCCA nti tekkiriza abantu abo bamenya ssomero kuzimbawo kintu kirala kitali ssomero okutuuka ensonga eyo esensuddwa ne tutuuka ne tukkaanya essomero ne libeerawo ne tulaba bwe tuyinza okubalansinga okukwataganya ekifo kiriko paati ey'ennono kiriko ne paati y'essomero tulabe engeri gye tusobola okubitambuliza awamu naye nga kyakabi nnyo abantu okuvaayo ne bamenya obumenya ki essomero naddala nga taamu omwaka gw'ebyenjigiriza guli mu makati.